nzija njefumiitiriza gyevudde nejeraga bweba mmere kati gavumenti ye NRM tugyebajjagala mugiwuliddemu ekimala abagirya batudde mu lubuto kati bagyebajjagala n'abaayo bennyini nze nva Luweero omuntu w'omanyira obulungi bwe n'obubi bwe yoyo okusookera kuyamuyamba n'amunafuya mu Buganda wano abayamba mwa Museveni mu lutalo baalina mwanyi munju era zirayirandi ziroole ezaalimu mwe yakukusizanga ebyamaguzi okutwala mu lutalo abo bwe yadda be yasooka okukuba ku mutwe pa buli omu gye yakwata teryamanyiyo n'abaana baabwe teryamanyiyo n'ebyuma by'emmwanyi beri badde ennyumyawe Kampala lusse ekyaggwe be baakola n'oyita ojooko abo olina gy'obasanga olwaleero ekikunyumisa wano nze ndi musomi wa byafaayo waliyo ekitabo kya Profesa Mamudani Mazori ng'akugamba ebyafaayo bya Uganda ng'akulaga ti economic way yatandika mu Uganda waliwo okwegabanya ebintu oyita ojooko n'atwala Coffee Marketing Board n'omulala omulamu gwe mmanyi gwe sisobola kwogera wano n'atwala Linti Marketing Board gye bali babikozesa kati omuntu w'omululu n'ekyatali akisa ku sowaani kati bano omulembe gwabwe gutunnyonnyodde kye bali era bwe bamala okitulaga kati omuntu alwana n'amazima tawandiika biwandiiko bingi mwami Museveni bukyatuva mu Parliament awezezza ebiwandiiko 18 leero mbadde nzija ku kyasembyewo nga nsoma ekisozi ng'abagamba abo abakulimina abagenda okulwanyisa kyenjagala wano eri asinga gavumenti yeno okuba kulimino yajja mu mbeera ki okulwanyisa fe abagamba mbu tegenda rationalization agambye bali bacriminals kati oba bakulimino be baani tetumanyi ne tujja bategeera kubanga eryokanga n'etonya honorable Ssekitoleko nga tukomawo twagala okutunulira ensonga enene eyawamu ffenna tujja gitunulira gavumenti enteekateeka nga zino eno si yesoose okuva nga yakajja twalina privatization ne tujja neta programs endala ez'enjawulo twagala twebuuze zibadde successful bwe ziba tezibadde successful lwaki gavumenti ku kino insistinga erina kyegenda okukola ekyenjawulo ekirina agifuula successful tukomawo tova ku Terefayina eyaffe